Nkwanirizaako gwe munnange akyajekomiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke owennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi tukyali mu katabo kaffe omulembe gwa Muteesa owokubiri munnange nga Obuganda buli mu kiyongobero buli mu kyobeera tuli mu kuziika enjole ya Muteesa oba okutereka enjole ya Muteesa mu Masiro Kasubi era gye batereka bajjajjaabe. Ntuusa ku mutwe ogugamba nti Mutebi asikira Muteesa owokubiri. Munnange empisa ya Buganda nga bweri nti omulangira asikira kabaka atagenda akuntaana akuziika kitaawe. Wabula mu kifo ekyokuziika abikka kabugo ng'amala bw'ati omulangira Ronald Mutebi ng'ayambadde ekkanzu enjeru ne kooti yatuuka wabweru w'ekigango omwali enjole ng'ali wamu ne baganda be abalangira abo Omutaka Lubinga n'akwata omulangira Ronald Mutebi ku mukono n'amukwasa Mayanja Nkanji eyali katikkiro wa Muteesa era n'amugamba nti Ssaabataka wammwe wuuyo. Olwo Mayanja Nkanji n'atwala omulangira Ronald Mutebi awaali sanduuko y'enjole ya kitaawe Muteesa omulangira ng'ayimiridde emitwetwe w'essanduuko n'abikka omutanda gw'olubugo ku njole ya kitaawe. Okubikka akabugo bwe kwaggwa Kaggo w'e Kasubi n'akwata omulangira ku mukono n'amuyingiza mu kayumba akalala akaali okumpi n'ekigango mwe yabikkira akabugo. Omulangira Mutebi yatuuzibwa ku ntebe y'obusika bwa kitaawe. Ebyo bwe byaggwa omulangira baamutwala teyagenda ku ntaana kuziika ng'abalala. Omukolo ogw'okubikka akabugo bwe gwaggwa ab'amagye ne basitula enjole ne bagitwala nga bayita ku kiwempe ekimyufu era eky'ekitiibwa ekyali kyaliriddwa mu kkubo okuva ku luggi lw'olubiri omunda okutuuka ku mulyango gwa Muzibwazaalampanga. Abasitudde enjole baatambula mu ngeri y'ekisirikale nga waliwo n'abafuuyi b'emirere basatu ab'ekibinja kya Grenadier Guards abaakulembera enjole ng'era bagenda bagifuuyira obuyimba obuseeneekerevu. Bwe baatuuka okumpi n'ekisasi omulabirizi w'ennamirembe n'abakadde b'ekkanisa abalala ne batandika okusoma ebyokuziika. Ebyokusaba n'okusinza nga bigenda okuggwa olwo Pulezidenti Amin n'atuuka oluyimba lw'eggwanga ne lufuuyibwa ab'amagwala era abantu bonna nga bayimiridde okuluyimba. Oluyimba lw'eggwanga bwe lwaggwa abajaasi ne bafuuwa ebbuluugi ey'okwebaka giyite Last Post ate oluvannyuma ne bafuuwa bbuluugi ey'okuzuukuka eyo eyitibwa Reveil. Oluvannyuma lw'ebyo Pulezidenti Amin yaganzika enkata y'ekimuli ku ssanduuko omwali enjole. Bwe yamala abakulu abalala banjiko abaaliwo ne bassa ebimuli kungulu ku ssanduuko nga basiibula munnaabwe Sir Edward Frederick Luwangula Olugembe Muteesa owokubiri gwe baali bazze okuziika. Mwabo mwe mwali Daniel Arap Moi, Vice President wa Kenya, ne Charles Njonjo, Attorney General w'e Kenya eyali mukwano nnyo ogwa Muteesa. Oluvannyuma enjole ya Sir Edward Muteesa Pulezidenti Amin yaddamu okugikubira saluti n'agisiibula mu bitiibwa. Ebyo bwe byaggwa ab'amagye ne baduumirwa ne batambula ne bafuluma okuva mu Masiro. Olwo paleedi y'okuziika Muteesa yali ekomyawo naye nga mu mikolo gyonna ab'amagye ga Uganda baakoleranga wamu n'aba Grenadier Guards abaawerekera enjole okugijja e Bungereza okugituusa e Kasubi. Okuvaawo abataka n'abantu abamu abaali abaami abakulu aba Buganda nga bambadde amakanzu ameeru n'amakooti amaddugavu era ng'ekkanzu bazisibyeko ebimyu baasitula n'obwegendereza n'obwagazi obw'ekitalo essanduuko omwali enjole ya mukama waabwe.
omutaka si kantinti kaggo ow'ekasubi n'abakulembera nga bayingiza enjole munda mu muzi bwa zaalampanga okutuusa sanduuko lwe baagissa mpola mpola n'etereera wansi mu ntaana. Olwo ne balekera abafundi abaava mu State Council e Kampala awamu n'abalangira ba Kabaka okumaliriza entaana n'okuyonja ekifo kyonna. Enjole ng'emaze okuteekebwa emagombe, abantu bangi basobola okuyingira mu abo abaakubirizibwa okuyiwayo obutaka. Mwalimu n'abagereka, abalangira n'abambejja abakulu, abalabirizi ne bannaddiini abakulu. Abantu baatunulayo butunuzi mu ntaana wabula tebaayiwayo butaka. Ntuuse ku mutwe ogugamba nti ennyumba muzibu. Muzibu azaalampanga yazimbibwa nga bakozesa ebintu ebitali bya buwangaazi era ng'ezimbibwa mu nzimba ey'edda ey'Ekiganda nga ya kisuuwa. Nnene nnyo, yazimbibwa n'empagi z'emiti era n'emikwero egy'emiti ne bagisereka n'essubi. Olw'okuzimbibwa n'ebizimbisibwa eby'olubeerera, bw'atyo Muteesa II ng'akyali mulamu yalagira abakozi bayinginiya ba gavumenti ya Buganda ennyumba eyo ne bagenda nga bagijjulula ne bagizimba bujja. Ku mulundi guno bagizimba nga bakozesa munda fuleemu nga ya byuma n'empagi za byuma, naye nga tebajjuludde ndabika yaayo yadde obunene bwayo. Bwe baamala okusiba n'okuwangiza n'ebyuma munda, kungulu ne basereka n'essubi era n'ebizizi eby'obukeedo n'ebinsambwe n'ebifugi eby'ebimuli byonna ne babizzaawo nga bwe byabanga. Wansi munda waayo baakubamu seminti kwe baasasira essubi nga empisa y'amasiro bweri. Mu kiseera eky'okuziika Muteesa baayingizaamu ettaala z'amasannyalaze. Muteesa II okuziikibwa mu muzi bwa zaalampanga yasanga bajjajja be babiri ne kitaawe Dawudi II nga baakwata dda obutaka. Ssekabaka Mukaabya Walugembe Muteesa asooka ye yasooka okuziikibwamu nga 19 Okitoba 1884 n'aziikibwa so nga yafa nga 9 Okitoba 1884. Ate oluvannyuma enjole ya Ssekabaka Daniel Mwanga II bwe yaleetebwa nga bagijja ku bizinga by'e Ssesere giyite Sishirizi gye yafiira nga 8 Mei 1903 nayo baagitwala e Kasubi ne bagiziika omulundi ogwokubiri nga ennaku z'omwezi 3 omwaka 1910. Owookusatu yali Ssekabaka Sir Daudi Chwa II, kitaawe wa Sir Edward Frederick Lwangula Walugembe Muteesa II, eyaziikibwayo ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi gwali gwa Novemba muyite Museenene 1939. Bwe baali basima entaana ya Muteesa II baagisima nga bagoberera empisa y'Ekiganda ey'okuziika abaana nga tebabateeka ku lunyiriri lwe lumu n'abakulu ababazaala. Kale ye Muteesa baamusimira ku mukono ogwa kkono ng'oyingira mu masiro okuliraana jjajjaawe Mwanga II. Ate Chwa kitaawe wa Sir Edward Frederick Lwangula Walugembe Muteesa II ne bamuleka ku mukono ogwa ddyo. Bw'atyo Sir Edward Muteesa bwe yaziikibwa ku bijja by'abajjajjaabe nga bwe yayagala era nga bwe yasuubiranga, kubanga era bw'atyo bwe yawandiika mu kitabo kye ekiyitibwa Discretion of My Kingdom ng'ali mu buwaŋŋanguse mu Bungereza. Yagamba bw'ati: oluvannyuma lwa byonna ndiddayo mu nsi y'abajjajjange n'eri abantu bange. Ebyo nno nange wembikomeza, tusinkana ate mu kitundu ekirala ng'ate munnange nkuwa ebirala. Ayi Katonda kuuma Namulondo.